Kafaya kindaze batu n'ekivunula bulungi nnyo kiyinza kikyusaamu yadde. Kati maama we yakusalirawo yafedda. Ezeerangu wange yansalirawo kasa kibanga kyazzenga bwe kyaza n'ekifuna bulungi ennyo. Yandagidde ddala ng'agenda kunfunira omuntu omutuufu ajja okubeera nange era ajja okunzimba. Ekyo ekibuya bye kitambule kyeyongere waabwe saagala na kumanya. Naye ssebo amazima go gali nti amateeka tegakolera ku birooto oba maama we yakuloosezza omukazi tagenda kuva waka. Amateeka siyinza kudda ku ebyo nga nzine embeera enyigiriza. Bw'abanga amateeka ye gaamuleeta gamusibewo naye bwe nga nze namuleeta simusangawo saagala na kuddamu kumanya. Ekintabuli ky'omuziki ekisinga katulabe munnaffe ono ye agamba atya. Banga enamba y'enkyamu gwagikubye gwe mukyamu wabaawo weriwa 7 ne 1 byawukana okaddiye leeta mutabani waatuule waawo ngube waka nkunja mu nnyambe omusajja yangubye waka. Agamba tumuyambe omusajja yamugoba wa ewaka. Asajja nga balina emitima Anti wabeerawo ensonga mutosobola kera ku makyembeera n'ebeerawo bannange ebintu by'obufumbo nno bannange anti kakati esayidi gy'owulira gy'olabanga entuufu naye sayidi erisinga obatuuza oyinza noga nti kuba ebyobufumbo byo firimu katulabe teggwa ekirungi essimu zonna zitaddewo twagala tulabe kiki oba ekyomusajja yakola ekyo atulabe lwakuba tubadde twagala asigaleko naye aweereza voice nkirabika essimu emulemi yebbirira bwebbiriza alabika akyaliyo. Hello nakatyo enamba nfu tiye kati no usigezaako ziizo ate waliwo 7 atotaddewo 1 naye bannange wabaaki ino namba yiyo gyoba okuba nange katsoke tumale okwesootinga tufune enamba entuufu tugende maaso ate n'endobeso yaffe mpola mpola. Nkwegalubindi leka amaaso go gagezze tegakyalaba. Alo jebale kale sona jebale ko kale kakati mukulu wayi mbadde nsaba twogeremu ko boli firi muzibuke Zaituni omanyi Zaituni Zaituni omanyi nakatyo namba nfu tiye. Hello wangi jebale sebo kale sebo nawe jebale sebo kale woliye wakanzije siriwo ndi safari siriwo ndi safari nkoze ntya kubanga waliwo akasonga ke tubadde tukwetaagamuko katono nga kaki anti kakati ze ndi wero si omukazi mbwa wamugambye ave mu nnyumba agende ye talina wakulaga talina waabwe ye talina wakugenda agende tamanje namujja mubaala gye namujja mubaala ekyo kyekika kye wabeera wamujja wa mubaala we namujja kyekika kye kati obadde ogamba addeyo mubaala addeyo mubaala basobola bannange ne musajja gwe omukazi tomuyisa bwotyo ye talina baŋŋanda be tamanje bamuzaala waabwe sikikyanjagazi nnyo ati kakati yagamba ndi kati ye omugambye asibemu ebi byagende alage watomuwadde na transport kakati agenda atya nga tomuwadde na sente
Tagamba talinawo sente zisobola kumutambuza yadde nakumala kulabika. Anti kati transport amutwala omugamba asibemu ebibye agenda byetikka bwetisi. Tagamba nebigere okutambuza ebigere byetagisa transport. Hey. Awo namujja wala nnyo. Atambuza ebigere asibe byagende. Bana omukazi gwoyisa bwoto gwogobaganya akateeka kukoze eki. Nze mu byenkola sijeemera kiruto kya mukadde wange kye kiba kizze kifunye bulungi. Tojeemera ki? Sijeemera kiruto kya mukadde wange nga kizze bulungi. Maama wange ddala yafedda. Wanje? Sijeemera kiruto kya maama wange yafedda. Nga kizze nga nkifunye bulungi nga nsobodde okukirotoola bulungi ennyo. Maama wa ate kyagambye ki? Maama wange mu kiroto yazze bulungi ne mufuna nanyinyonnyola ebigambo bino wammanga. Omukazi gwenda tanajjandaza tagenda kunzimba. Talina amakulu gendi yadde ngo baagende esalira amagezi. Sinaki najja kunyambako naye talina yamulabye nga taliimu kantu konna kamwene tagisa kubanga nze ndi naye. Ati kisobola kujeemera kiroto ky'amaanyi. Olwo namulabidde ddala Kasaya kirese okukiŋŋamba. Kasaya kindaze bwati nenkivuunula bulungi nnyo kiyinza kikyusaamu yadde. Kati maama we yakusalirawo yafedda. Maama wange yansalirawo kasa kibanga kyazinga bwe kyaza nenkifuna bulungi ennyo. Yandagidde ddala nga agenda kunfunira omuntu omutuufu ajja okubeera nange era ajja okunzimba. Ekyo ekibuya bye kitambule kyeyongere waabwe saagala nakumanya. Naye ssebo amazima go gali nti amateeka tegakolera ku birooto oba maama we yakuloosezza omukazi tagenda kuva waka. Amateeka siyinza kudda ku ebyo nga nzine embeera enyigiriza. Bwaganga amateeka ye gamuleeta gamusibewo naye wemba nga nze namuleeta simusangawo usaaga nakuddamu kumanya. Naye baki bazadde baffe temuwummula mirembe. Maama nti yamunoza mugambye simutajja kuzimba aveewo ngenda kuwa omulala. Gwe tomanyi ku nsi kuno kuliko abantu abeekwasa obwekwasa obusongasonga kati mukazi wattu ye anaagenda ddi abuuze maama nakukola ki era omuzimu gulabikira mutabani waabwe ate noono naye yeekwasa bwekwasa. Omukazi omugano omugamba omanyi bino ebintu osobola okubeera n'omuntu nga Katonda si gwe yakutondera mugambe nkubuulire si kyakuliyo tambulamu nze mbadde njagala ne mukama aganye. Mbuka wulidde bulungi nnyo kavudde wa Alien Skin agambye nti pate mundeke nzine pate. Owulidde omuzimu gwa maama gwe gumulooza. Abakadde mbaleke bawumule emirembe balina ebizibu byabwe eri wate tumanyi oba bali batyeyo oba batandika ddo bateeka kookya kubanga yajja n'amulooza yamugambye oyo omukazi tagenda kuzimba ninayo omukazi omulala gwe ngenda okuwa agenda okujja ku step ena maama nga yesekaloosa ajja aloose mukamwana. Va eri mutabani wange tambula ogende nakyo kiggwe. Anti omukazi anakuzimba aba ne seminti mu mutwe. Nze Jackie sinzidde kakiri naye mwana muwala mugambe agende olaba okugaana okukwewala obukuubagano w'ewaka atambula amuviire asanga si ye musajja wobiro tobi atambula agende baleme kuleeta ate mutuusako bulabe najjusa ate mu maaso natambula agende. Okireka ezo oyo omusajja ampulidde ng'omuyaayi olaba yeekwasa omuzimu omuntu eyafedda kati omuntu eyafedda asalirawo atya gwe omulamu oyo omusajja muyaayi mukazi wattu weenoonye ogenda onoonye omusajja omulala oyo omuyaayi tojja musobola. Nze maama nammwe namaliga mukatabi sibe bulungi abasibuzi. Nze mutabani w'omusaayi gwa Yesu Kamiga Godfrey ndi Bujumba Sese ne Nakachero omulamusizana ne Misamo tikakati bannanga abakyana nammwe mwebereremu omuntu okujje mu bbaala olowooza n'akuyisa atya so singa omukyalo oyo bamujja waabwe munnanga ebyo tebyali baddewo naye n'abasajja nammwe banne mulimba omusajja oyo nga bali mututteko mu mateeka ono omusaayi gwa Yesu Bujumba Sese webala okuweereza eggwanga n'Obuganda nkale ono Ssemuwemba ku kyokutaso anoze ngamba omwami oyo maaka atyavunanyizibwa alimba maama we tamuloosa